ssaawa 6 ez'emisana omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Profesa Twaha Kaawaase Kigongo atuuse mu maka g'omugenzi Semeika Kungulu ku kasozi Gangama mu kibuga Mbale ng'ono abadde awerekeddwako Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Joseph Kawuki, ow'ekitiibwa Charles Bwenvu, omwami wa Ssaabasajja atwala essaza Kyaddondo Agnes Nakibirige Ssempa, omumyuka we Haji Muhammad Magandaazi n'abakungu abalala okuva mu Bwakabaka n'Obwakyabazinga. Oluvannyuma omwami wa Kabaka atwala ettundutundu lya Bugesu Bukedi Sebei ne Teeso ow'ekitiibwa Rashid Nsubuga amwanjuliddwa kitaawe ow'ekitiibwa Ganya John Francis era oluvannyuma n'atandika emikolo gy'okumutuuza. Yagala Obuganda ate obuweereze bulungi n'omutima gumu so Katikkiro muwaddeyo aweereze Obuganda. Twongere engalo n'enduulu. Owekitiibwa Nsubuga Rashid okkiriza okuweereza Ssaabasajja Kabaka. Nzikiriza owekitiibwa. Engalo. Mu kwogera kwe ow'ekitiibwa Kaawaase asabye ow'ekitiibwa Nsubuga okukolagananga n'abantu okuva mu bukulembeze bw'ennono obulala n'okukunga Abaganda mu bitundu ebyo okukola obulungi emirimu gy'abeene nga batandikira ku kuddaabiriza olubiri lwa Ssekabaka Muteesa olusangibwa Gangama mu kibuga Mbale. Sigenda kufubita bantu ndikwasa nkuyambeko okwerula amakubo gonna ng'okolaganira n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna aba buli kika, aba buli ddiini, aba buli ggwanga abawangaalira mu bitundu by'eno. Genda omuyambeko Ssaabasajja okutambuza emirimu n'okubakumakuma mu kitundu. Engalo. Omukolo guno era gwetabiddwako abakulembeze b'ennono okuva mu bitundu ebirala okuli Teeso, Bunyole, bannabyabufuzi ne bannaddiini nga wano omwami wa Ssaabasajja atuuziddwa asabidde obutasosola ng'alonda abantu baanaakola nabo bwe baba nga baakutambuza emirimu gya Ssaabasajja. Bw'awuliriza wanaaba ateekateeka olukiiko lwe engeri gy'aluteekateeka. Ensonga eyo eviira ddala mu lukiiko lwa Kabaka bwa Buganda terujjuddemu Baganda bokka, tulinamu Abayindi, tulinamu Abanyarwanda, tulinamu abantu bonna beena abawa obuvunaanyizibwa kasitooba nga kiki Ssaabasajja Kabaka obuwa ekitiibwa. I'm so proud to be part of this ceremony just because people of Teso and the people of Uganda are one. Omwami wa Kabaka atuuziddwa ow'ekitiibwa Rashid Nsubuga yeebazizza Ssaabasajja olw'okumulengera n'amuwa obuvunaanyizibwa buno era ne yeeyama okubutuukiriza obulungi. Nzirako kati kwekola n'amaanyi okukolera Ssaabasajja Kabaka. Ngenda kukolera ddala nga kiriridde yadde. Ssaabasajja Kabaka ngenda muweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'okuba mbakumakuma okulanga bonna baweereza Obuganda. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Joseph Kawuki asabye abantu ba Kabaka abawangaalira e Bugesu okwenyigira mu nteekateeka za Kabaka ez'enjawulo ng'ez'ebyenjigiriza basobole obutalekebwa mabega. Kyangu nnyo okufuna emiganulo nga nammwe mwenyigiddemu nga tutambulidde wamu. Basale mukama wange ozigaba omubaka ono nza PO Box abaagala basale z'Obwakabaka abeera mubaka amufuna emiganulo egyo n'emiganulo emirala. Era mbasaba mweyambise kuba ne tunaabyogerako naye emisanyu ne mutagikozesa ne mutatuukirira mubaka tusobola okubeerawo ate ne mutakola ki ne mutagifuna. Tukuyozayoza munnaffe okutuuka ku buwanguzi obwo ate bwe tweyongerayo mu kanyumiro kaffe Gaziya Obwongo tukuleetedde kampuni y'emmotoka esinga obugagga mu nsi yonna eno nno si ndala eya Volkswagen ng'eneesangibwa mu ggwanga erya Germany. Omwana wa taata yabirondodde. Mwana wa taata, mwana wa dadi. Ekituufu kiri nti wano mu ggwanga erya Uganda ne Africa yonna Toyota yawamba. Naye omanyi kampuni enkozi y'emmotoka esinga mu nsi yonna obugagga? Muganda wange, abasajja bakola ssente.
kaakati nkusaba badde asagaasagana wooli wandibadde okkalira ow'eddoboozi tumbula omaleyo gaziya obwongo ke kanyomero kwe twolekedde BBS Terefayina kwokasanga kwokka. Kampuni enkozi y'emmotoka esinga obugagga mu nsi yonna si ndala ye ya Volkswagen nkola ya Mugirimaani. Eno ye kampuni